of our municipality. At this time, the speaker, but once again, please observe silence. Constantine, swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the municipal council of Mukono in the office of the speaker, and that I will support, uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me God. Swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the municipal council of Mukono, the office of the deputy speaker, and that I will support, uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. To push, it is the leadership of Mukono municipality, regardless of your political affiliation. Secondly, she's for development. That is why I moved and stood by her side. She's not, because she's noob, she cannot do business with those of NRA. At the end of the day, you didn't come here to get money. There is no money in Mukono municipality. There is money in the people that stay in Mukono municipality. Those people have money. Those people do business. Problems in communities down there. Because those titles can at times bring horns on your heads. Because I'm a councillor, I can now start going in schools. But remember, you are not an inspector of schools. We have a technical person here who is an inspector. Olivia Gulia is our inspector of schools and our team. But on several occasions, we've seen our councillors going in factories soliciting for money because they are honorable councillors. That title is there, but it is not your responsibility. Each one of us, as our honorable member says, can drive well in your lane. I'm an RDC. What am I supposed to be doing? I'm supposed to supervise, to monitor, to create awareness, to sensitize on all government programs. I'm not supposed to come in the council unless the speaker has given me opportunity. I can decide to come to your council and you don't even want me to speak. I will not complain because it is your area of jurisdiction. By the way, I cannot complain for the microphone if I'm not given opportunity to answer. Because you have a... No. But when I'm seated in my office as RDC, again, don't overstep. Because that is an appointment that is given to me. So kindly, I'm expecting having a council that can sit with the mayor, that can sit with the speaker, even outside the council of sharing views. The moment of sharing ideas. We would want to get a road. What is that is hindering us from getting a road? Do we need to meet the bishop? Madam RDC, can we move together? Town clerk, can we move together? Our honorable members of parliament, can we do it as a team? We are having insecurities around. Can we have a security meeting with the RDC, with the DPC, with the DSO, with the mayor? Because those are your areas. People voted for you. We cannot fight for that. But again, they need services. So, ladies and gentlemen, Speaker, era tuuzayuza Honorable Speaker Constance Kanga alondebwa okuva mu NRM party newankubadde nga majority eya council ya Mukono municipality ya NUP nga party. Naye era nabo tubayuzayuza nti wa deputy speaker
bakkiriziganyizza ne balonda omukyalo gwe bawadde omukyalo okuva eggoma naye nga wano ogwo tumuyozaayoza naye okulondebwa kw'aba executive members tekugenze mu maaso kubanga meya omulonde agambye nti kasooke amale okussa ekikolwe kubanga kibadde kyakwekanga nnyo okulaba nga abadde takirowoozaako nti sipiika asobola okuvamu NRM ate ng'ate bonna majority bantu bano agambye kasooka aweebwemu ennaku asooka addeyo addemu arefreshinga ate kya muntu okuzza obwenkulumu kya muntu azzeeyo asooka afumba obwongo ajje atwanjulira eba executive members council eneebateesaako ku lunaku olwo oluteeketeeke lwana abategeraganye ne sipiika ne town clerk ne bategeka council otwanjulira amannya ga bwasipiika mpozi omulamu omukulu wano buliki nti abantu ba Mukono municipality batunuulidde service delivery tebatunuulidde ebibiina bya bufuzi bagala services ani agenda ozidelivaringa era ku budde ki kubanga newankubadde tulonda NUP ne tulonda DP ne tulonda FDC ne tulonda NRM abantu baagala nguudo abantu baagala masomero abantu baagala mazzi abantu baagala masanyalaze wana abantu baagala street lights kubanga bwe twogera nti Mukono municipality twava mu byalo mu town councils ne sub counties ne tugatta amaanyi Goma ne Mukono town council ne tukola kye tuyita Mukono municipality ng'abantu baffe tubasuubiza okufuna enguudo okufuna amazzi amayonjo okufuna amasanyalaze okufuna amalwaliro agali ku mulembe okufuna abasomesa abamala mu masomero n'okubanga tetukyalina kasasiro atubeeramu n'enzizo ezitutubikwamu abantu ze bagabana n'ente n'olwekyo tulabye services zino nga zikoleddwa under the GKMA ministry era twebaza honorable owekitiibwa his excellency the president ne baminisita ababiri aba Kampala ne under secretary n'abakungu bonna aba World Bank n'abo abateeseteese GKMA okulaba nga Mukono municipality kati erina enguudo zino zonna Nasuuti Ntaawo Bajjo nga bonna balina enguudo za kolasi wano unique garments okutuuka Namumira okujja okwetolola the cathedral rise ate era nga tulina enteekateeka empya gye tuleeta eya kilometers ezigenda okuva wali enantabulirwa okuconnectinga ne UCU n'ogenda Namumira nga tuyitira ddala ebuguju n'okwetoloola ate ffe tuli bamukisa nti waliwo n'ekyennengera awali omukka omweru ogugenda okufuluma essaawa yonna kubanga aba members bwe n'aba parliament bali mu sseeko olwaleero kati omukka ogwo bwe gufuluma omweru nga bwe tukirowooza era Mukono municipality egenda kubanga erina ekyenkizo bate tugenda kubeera n'abakulembeze eggwanga nga banene ng'ate bayita mu nguudo ez'amalamu n'olwekyo tusuubira ekirungi essaawa yonna n'olwekyo twetaaga abakulembeze abatagenda kusiba abakuuli abatagenda kulwana wabula abagenda okubanga basobola abatuuze baŋŋamba nga tikanga so njagala twala guno mukisa okwaniriza mmwe bannamawulire timwebale kujja era bannamawulire bakola omulimu gwa ttendo okulaba nga bategeeza eggwanga ki ekiba kifa mu kitundu olwaleero mu Mukono municipality tuli bamukisa ng'abaliibwa engo tibalonze sipiika gwe bayita Kanga Constantine era nze nkiikirira omuluka gwe bayita ogwanantabulirwa mpangudde n'obululu 13 nange nafuna obululu 11 n'olwekyo nemba nga mpangudde by over 50% of the total registered voters n'olwekyo njagala okwebaza bakansalazi bannange n'abatuuze mwenna olw'essaala olw'okunoonyeza akalulu n'okumpagira njagala nsuubize bakansalazi bannange tingenda kukolera wamu nabo bulungi naddala njagala ntwale guno omukisa okutegeeza meeya wange omulungi his worship the mayor omwami Kabanda Robert nti neeyama okukolera wamu naye bulungi lwansonga nti ffenna twalondebwa kukolera bantu twalondebwa kuweereza bantu baffe n'olwekyo siina nsonga lwaki sikola wamu naye nja kukolera wamu ne town clerk be bakozi aba gavumenti be tulina abavunaanyizibwa okuteeka mu nkola puroguramu zonna eza gavumenti so n'olwekyo
nze sizze kulwanagana na muntu, nze nzize kuweereza. Era ensonga esingira ddala obukulu lwaki nnondeddwa, siina muntu yenna gwe mpadde nsimbi yonna kunnonda. Councillors be tulina bali councillors 24. Councillors 24 bantu ba kitiibwa, basomi, balina experience, bantu balina respect. Kiba kizibu nnyo okuba bribinga, n'olwekyo ekyo si kituufu. Bannooze lwa busobozi. Kino kye kisanje kyange ekyokutaano mu councils. Nali kansala Nakawa nga nkiikirira Bugoloobi kumala ebisanja 3. Bwe najja wano Mukono municipality, kino kisanje kyange kyakubiri ng'ate nkiikirira National Resistance Movement. Omuyaga ogwaggwa gwa 2021 nzenzeko yayitamu nga directory councillor ow'NRM. Ku luno nakwata ku mukono ku munnange, twazze nga tuli babiri, nze ne Hajjati Mawuwa Fatuma. So n'olwekyo obukozi bwange bwe bumpeesezza akalulu, era nga neeyama nti ngenda baweereza mu bulungi ne mu bubi.